Mwana mulenzi Jostede wamu ne ex-lover we amanyikidwa nga Prima Kadash basaze okubeera nga berumya. Ye mwana muwala Vinka finally amasana tulaga omwana we omuto bwe yazaala. Yes, mulimu kya mwina abagalwa abalungi abekumira ku mukutu gwaffe ogumanyikidwa nga HK Entertainment TV. Nimusanyufu nnyo okuba nti nkumeonya te okuba nga amawulire amapya. Esubanga gwe guno muliko okusoboka ku channel yaffe n'okusaba nange obeere nga subscribing obeere nga tomising amawulire gonna. Mwana mulenzi amanyikidwa nga Jostede wamu ne ex-lover we basaze okubeera nti nga berumya. Bano babiri bayawukana akaseera ak'emabega kaawo era nti buli omu abadde ageza kukulaga munne nti ya moving on. Mwana muwala ye amanyikidwa nga Prima Kadash ngono ex wa mwana mulenzi Jostede asaze okulaga mbu ye ya moving on era asaze okubeera nti alumya omwagala we omukadde amanyikidwa nga Jostede. Ono omuwala ye yagenda mu maaso n'abeera nti nga yeefunya omulenzi omulala abadde ye n'omulenzi nga akola ku radio emu emanyikidwa nga Galaxy era nga ayitibwa Mr. Henry era nga aweza program emu era asindikidde mwana mulenzi ono ennyimba ez'enjawulo era nga ye akola mimes mu biseera bye eby'eddembe n'amuweza videos obusinza okubeera nti bumuluma. Naye mwana mulenzi Jostede asazeewo alage naye nti ya moving on era nti life gyali life simbi era nti ali mbulamu obulungi naye n'asazeewo okubeera nti ng'ayimba ennyimba ez'omukwano ezirumya munne naye nga era nga kimanyikiddwa nti mwana mulenzi naye yamuvize on nti yafunye omwala omuto omubalagavu era nga ono omuwala bagamba muno omodo era nga ayitibwa Hindu ono kano kawalako katonoko era nti kawala kawanvu era kawala kamodo naye ye ng'alaga muno yamuvize on era nti gye yamuvize on walungi nnyo era ono omuwala amwagala nnyo era nga tulaba mutino laavu yo ebeera ebatta ebiseera ebisinga. Namuwala ye amanyikidwa nga Prima Kadash tafuddeeyo wa Jostede mbu ya moving on naye kyatulaze mbu no ya moving on n'abeera nti yefunya omwana mulenzi ono aweza ku program emanyikidwa ku radio nga Galaxy era ng'alaga life gyali yo life nungi nnyo era ng'esinga life gyalina ng'aliwa ex-boyfriend we amanyikidwa nga Jostede era nga ne Jostede n'atulaga muno life gyali nayo nungi nnyo nti yemala n'afuna soulmate we gwe yali alindidde akabanga kanene era nga tukiraba bulungi nno omwana mulenzi ono ne Jostede alaga gyali yasetolinga oluvannyuma lw'okuba nti akuba ennyimba ez'omukwano omungi ennyo ng'alaga muno ye gyali walungi nnyo era nti omukwano gubali wala nnyo. Ye mwana muwala amanyikidwa nga Vinka finally amazina atulaga omwana we neera nga omwana muwala ono ye omwana ono yamuzaala mu mwaka guno nga gutandika awo mu January era nga amaze akabanga kanene omwana ono nga amukuuma mu secret nga tayagala abeere nga kamera zimutukako oba nga ebifaananyi bye bisobola okuba nti bitambula ku mikutu egy'enjawulo. Omwana muwala ono ye tukimanyiko nti ye ali principal era nti ye tamala gavaayo kola bintu nga tamaze kubikutunulamu naye this time round amazina avaayo mwana we namu exposinga neera nga ataddewo obukwakulizo tasobodde kuba nti omwana ono amulaga face ye naye nga kitumanyi ye akyagamba muno ajja kuba avaayo mu kaseera katono omwana ono abeere nga mu exposinga in full swing era nga ajja kuba amulaga bannamawulire basobole okuba nti bamukuba ebifaananyi naye nga kitumanyi nti ye finally amazina atulaga omwana ono kubanga kabanga kadde kanene ng'omwana ono tamu exposinga mu kamera era nga kanako kawala era nga kalabika kawala kalungi nnyo nga yemula mu bifaananyi awo. Yes, munjagala mbende bannaye mwena abalungi nga mberekereza era nga mbagamba muno tubagala nnyo era nga mbagamba muno ngenda kuba nga mbagamba nti bye bye, I see you next time. Obanga tuna kusubscribing nga tukusaba naye were ngo subscribing osobola okubeera nga wekumira ku mukutu guno. Sigadde yo boy Henry era nga ngenda kuba nga mbagamba nti bye bye.